Mbaniliza nnyo wano ku Katwogere Let's Talk #celebjazz gwe mulama kwe tubeera nga twogerako ne ba celebrity bamwe ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo naddala mu ggwanga lya Uganda n'ensi ezirinaanyeewo kawo gweyagala gwe nkuleetera it's been a long time coming nga sibayitira ku mukulu amanyiddwa nga Izon not until bakadaama basekadaama awaliwo abakyali bange ab'e UK mwavudde ne mugamba Smith Izon oyo tumwetaaga tumulabeko twongere okumanya ennaku zino ali ku kiki ekigenda mu maaso twakumula nga alina ebizibu bingi nnyo n'abivuunuka. Right now yazzeemu okkuba enguliko ebyemabega yabyerabira mwaka mupya naye ate alina obulumi ku mutima n'obusungu bw'abayimbi bano abapya abazze nga ba misbehaving mu industry yet bo babaddewo ate nga waliwo ekibafudde okubaira abakabi. Izon nkwaniriza ogamba otya? Ndi bulungi. Gyebaleko. Kale nawe gyebale. Sooka obuze ku balabibo. Abalaba amanya yanze Isaac Antege munasingo munamityana aka Izon Oyanjudde nga yagala okwesimba omanyi ennaku zino buli muntu asooka n'amanya ge agaddala. Edda twababuuza nga amanya nga temwagala googera. Kati kasita nabitegeera nti obutuuka ku posta tebasaako Izon kati mpromotinga nnyo Ntege Isaac Antege kuba waliwo ebinyigiriza ndaba tebikyuka kiyinza okuneetaagisa okwegendera mu paalamenti ebiteesewo. Tutandikire ku ebyo. Olaba nga vidiyo zange ennaku zino nteekako Isaac Antege munnamityana ngezaako nnyo okulaga nti nva mityana. Oyagala kugyayo Zaake? Zaake akyali mukwano gwange ate abantu bakyamwagala. Era gamba nti kyaliwo munno ddala bwe yagala okuyitamu. Naye tisobola mujjako kati. Naye maaso sobateza ndikwagaza okutwala mu paalamenti. Ebintu bingi kuba kati bintu bingi nze byendaba kati okugeza nalabye onayogera poliisi yani ng'agamba bateesa amateeka bw'osuula ekintu mu kkubo tugeze oli mu mmotoka bakkwata. Kati kirungi naye ate nze nange nze omuntu asinga obutaagala asuula kasasiro ku kkubo naye tewali provision yawo omusuula. Anti gula ka dustbin ko omuteekemu mu mmotoka yo. Ekyo ekintu kyangu nnyo lwakuba wano abatuteeseza tulina bamalesi sikisi saabategeera saabasaanidde okuba abakulembeze. Ekyo ekintu kiri very simple singa tujjuza dustbin mu Uganda mbuuza zitya oba weziteekebwa weeziri zo ze zitakola ki kyokka ate kampani ekola yogati bw'ogigamba nti teeka wali dustbin omuntu bw'anaamala okunywa yogati bw'omwamusuula oza kigiremerera ng'esobola okukola billboard yabo kadde 2 kampuni eya soda bw'ogigamba teekawo ka dustbin we banaateeka akacupa ka soda nga bamaze okukanywamu olowooza kinaagiremerera ng'ekubisa obulango bwa miliyoni 5. Kati ebyo ebintu abantu bye batateesaako ebiri very simple. Famwe abaana b'omu ghetto mubibba. Ate tebasobola kubba byonna. Ate era gwe biteekewo waakiri tumanye nti baabibye. So kati obuntu obutono ng'obwo bunnuma kati waliwo ekyabayimbi copyright waliwo n'ekirala ekikulu ennyo mmwe kye mutagenderera. Kino njagala kibuusa bannayuganda n'abayimbi bonna. Naye okusingira ddala abawagizi ba music kiriwa. Okimanyi nti music ow'amakulu kagenderere. Omanyi mu Uganda buli kimu kyafuuse project. Kyogamba n'abayimbi bano ate abayimba music gwe tubeeta bubblegum music oba bubblegum music nayo project ya muntu. Kati ngenda kubuuza ekibuuzo otandika okirowoozaako naawe. Wegendereze abayimba obulungi bonna mpaayo abalina management. Wabula ate abapya abajja n'ayimba bulabula ogenda okeera ku makya nga alina management ey'amaanyi nga lwaki bano tebafuna? Lwaki bano ennyimba zaabwe ze zitazannyibwa? Lwaki ziri ze zizannyibwa? Waliwo ekigenda mu maaso mmwe kye mutali mu kufaako naye nga lwaki kiri bwe kityo nti omuyimbi ono aba n'omuwagizi ow'okumutima
atasobola kuvaawo gwe twagala okujjawo tuteekewo omuyimbi gwe tumanyi nti essaawa yonna asobola okugwa kuba Izon nti tosobola kunsuula waayi kye nayimba saakikaka muntu kukyagala oluyimba lwa Izon nti tebaluzannya mirundi ebiri odwagala ogu ate owulirako ebigambo bitaano ebisooka ng'oli mulaavu n'oluyimba nga lukusiiba ku mutwe era tugenda dwerabira paka kyokka ate music afuluma ennaku zino ndowooza wiiki emu oluyimba n'ebigambo oba tokyabijjukira ayo mwagala nnyo kuba oyo nze muyita mwenge anti omwenge ogunywera mu bbaala n'ojja nagwewaka ku makya oba togulina hangover era tesobola mmalawo olunaku lulamba kati waliwo omwenge oguliwo ennaku zino kati ate nze mukyagadde nnyo ekyo kigenda tuweesa nnyo ekitiibwa luli tubadde tebatwawulamu nga competition eri stiff omanyi woba n'ebirungi byokka tugeze ne bakuterawo abawala 10 abalungi oyinza olema olondamu naye bateekawo abalungi 2 8 nga babi kikwanguyira okugamba oli n'oli mulungi nekiggwa kati kulwokuba ebibi bingi kati kitufudde nti tulabika mangu ffe abalungi so uno n'obulumi obadde nabo ku mutima okumala ebbanga bonnatandika nno obulumi naye kati bitandise okunnyumira kuba lwaki yageddemu nga mu 70 Uganda kitandise okunnyumira bitandise okunnyumira kituleetedde akatale nti kati kikasuddemu naye ate kina bwe kituleetedde nti kitwongedde okufuna emirimu kubanga okola posita nosaaka abayimbi 8 nogamba naye bano bonna tebalina makulu twetaagayo n'owamakulu omu n'okubira Izon nti naye luli watimbanga posita nga bonna abaliko bamakulu ako koyogedde batonoonya abakategedde kaddemu omulundi gumu otimba posita eriko abayimbi 8 n'ogamba naye twetaagamu ki owamakulu kati ogenda olaba ng'essimu evuze ku ya Izon nti ngagamba Izon nti nkulu tukwetaaga naye luli abayimbi bonna abadde b'amakulu nga kati obulira awo nga kyenkugambye ekyabalungi bonna balungi bayinza okugamba onoonyaga omulungi n'omala ebbanga naye waba ng'alungi bali mu babiri ogira mangu oli kati nkiza ku bapromota nabawulira ebiseera ebyo batandise tugerekera ssente ze tulina yimbira ekizibu si kyabayimbi nti basaba ssente nyingi kyekibasaza kyo ekizibu kiri ku content ennaku zino panaawo ng'oggyeko oluyimba lwange singa si mukama n'entono embale mpaayo oluyimba olukwasa omukazi akola mu katale okuyingira ekivulu ze entono z'ogambye endowooza zenna zaba misaaki zaba bantu we batyo oba okitegedde olufulumye panaawo kati akazannyo kali luddawa nti waliwo audience y'abantu etakyajja mu bivulu okitegedde tulina baana bato bokka abatakola be tulina buli wolanga ekivulu bw'oba okola ki bw'oba olangidde bw'osuubira kati ate bano abakyala abakozi abali eri mu katale abalina ssente zaabwe ezaddala tebakyalina kibaleeta mu bivulu bwolaba nga freedom city tewali kibajja mu katale kaabwawe kibuye genda anti nze ngenda kikulagako ngenda kujjuza nze nakola concert 2019 buli omu n'agamba yeesiza ekyo of course oluyimba lwe nali nnyimbye engalo okireeta abantu si midaali gy'oyambadde si ngoye si sikini yo bw'osiiba mu sawuna na biki baagala bubaka bw'oyimbye abasajja balina abasajja bayimbanga omusajja basudde yali endabika ye yeeyo nyina kati ennyimba ze bali mu kuddamu abayimbi ogenda omulaba nga abuliddwa enduulu n'agamba bamwali mumanyisaaga abantu ne bakuba enduulu nga naye abakuba enduulu bw'onoonya abaali balabye kubasudde batono oba okitegeera nti tebawagira kintu kuba gwe eyakiyimba akimanyi abba mumanyi
wabula kya makulu kibakwatako kati olinga akuba abana abagenzi baddamu music w'abantu kubanga lero studio debate baddewo emabegaawo nga bakayana ku bantu abaddamu music w'abantu ekyo kirungi nnyo era kyekigenda okumbaako interview eno mugitereke kuba eno ensi njirimu era njagivaamu lunaku lumu yenze nakyusiza fimi nazudde ekituli we kiri ngenda kuteekawo music alibaawo kati kyengenda okukola kwe kumutusaako price tag nene nnyo agasa abaana bange lwaki music wange ngenda muterekanga ka dictionary mwe balinoonya ebigambo ebizibu kiki ebitegeeza okugeza to ebigambo nga bibiri asi bigambo as such naye kati ensi mwe tugenda music omulungi agenda kuba takyaliwo nga ne balwayita abalungi nga ffe tebakyakola ng'okuggyako okugamba okuba owakabi nina kudda mu luyimba lwa Izon tirayira kyogezaako otegeeza ekyo kati nga music waffe dictionary bamusomesaako ne ku baana mu masomero nga takyalabika anti n'ensi kati mwe tuli olowooza kibatandisa okuddamu ennyimba ez'abataliiwo nti obwongo emitwe gikaze zo baziddamu bulungi si ne bw'oba aluzzeemu bubi ekirungi kiba kiki kirungi oba okitegedde nti okugeza nti ennyimba z'edda waliwo ennyimba z'owulira nga production yali embi just beetaaga kutereza production zituukane n'omutindo kati ekyokuziddamu si kibi era nze kyekinyimbisa kati music wange bajja muddamu price tag eno gyoyogerako kikyogezaako okutegeeza ogezaga muno oluyimba lwo tewali agijja dduddamu ng'aludiddemu ku bwereera ajja kuba alina oddusasulira okuluddamu kwezi ennaku zino ogenda bwezogamba abasudde kanduddemu olwakafeero kanduddemu notabawo nakwatako muzungire ku zange kubeera baagala ziddamu bafa bawulira tolaba mbu nkyali nange nkyali mu struggle naye lyagamba nze bwenzira mulayira mba nkikubi era omuntu n'amuddamu aba akikubi okitegedde naye price tag kyekinti oyinza okwekanga ennyumba z'abapangisa nze zennina ye music wange oba okitegedde nti abaana ba Lucky Dube ba Michael Jackson yabalekera emizigo gye basolooza ye music we kati nange ndi mukola mizigo gye ndisolooza kati guno omwenge oguliwo tegunzija ku mulamwa ezo nnyanya bwe banazitereka zijja vunda omwenge guno oguliwo gweyogerako n'ennyanya the likes of alien skin the likes of omutume planet abaana abo bazze mu gundi tomudi abakubawo ku TikTok awo what is your take on them olinga agamba mbuno gwe tebagenda kuyigula netandika kuyimba music waabwe because weba nnyo nga batandise okukyusa style because baagala kufiitinga mu level yaabwe kuba be baliko ne katolu bwame lunaku lwe video n'agamba agenda kudda mu luyimba lwa Chai Wenjai kati olaba omuntu olina reality esigala reality nze nakola research owange nti omuntu bw'aba muvubuka akimalamu ebbanga ttono bwe buki omuntu omuwala n'afuna olubuto nga bw'aba abadde awuliriza bbulabula ng'atandika okugamba izo nti yayimba layiro oba olisigala okyanyaga nga kayimba kabadde bulijjo tawa makulu nga katandise okufuna ki amakulu kyova olaba ffe ennyimba zaffe zisigalawo kuba omuntu zimulinda paka lwalitandiko ziwaki amakulu nga zi applyinga mu bulamu bwe oba okitegedde nti tosobola kwewala luyimba kati n'oluyimba lwe natadde olw'omukyalo omukozi single mother tosobola dwewala oba oyagala oba toyagala ne wano ng'okyajampinga oli okirabinga sikulinaako buzibu tojja dduwuliriza ojja wuliriza ezirimu ebidongo naye bujja kukyapa nga byonna obikoze nga biweddeyo olina akaanako otandise okupambana olinga bana bagamba ndi nkulindidde mu kkoona ogumaliriza ogamba abula omwana oyo ayizo nti yayimba akayimba nti mwana yakuzibwa mami single mother ekati nalaba mami bwatoba
nalaba mami nga yeeyiya nabadde ku social media nendaba omuwala ng'ali lubuto nga naye ali mu mbeera mbi omuntu omu yabadde amu interviewinga namugamba ki ekikufuula ekikugumya n'oba n'olubuto mu mbeera eno kitewalujjamu n'agamba era yembeera mwe nalaba maama wange ankuliza era oba okitegedde kati nti oluyimba olwange olwo lwapulayinze mu bulamu bwe nti tosobola kukyewala oba oyagala kati zino ennyimba ez'amakulu music ali meant to teach to mentor to entertain naye kati music ennaku zino akolako ekintu eki kusanyusa kwokka okitegedde naye nga waliwo weetaaga kuba ennaku zino bassenga tetukyabalina ababuulirira abaana kati ate nga weetaaga kati ffe abayimbi ogwo omulimu ffe tulina okugukola pannaawo kuba ne basenga bakoowu nabo bali mu kupambana tojja kumuyita abuulirire muwalawo ng'ate naye kennyini obufumbo bwamulema kati osanga ayinza okuba alina byasobola omubuulirira naye omwana yaanaabikiriza ng'ababe nabo baadibye baadibadda yabuulirira dde ku wa muganda we kati abayimbi tulina okwesaddaaka ne tubuulirira ennyimba ezo eri abajja ozikuba eri abagenda oziremesa naye nabo bujja kukyazibakwateko abo bennyini nnyini okitegedde omanyi waliwo eyali esente z'eddagala ye yali akulira minisitule y'ebyobulamu kati ng'empeke balina ogissaamu tugeze eddagala 80% zino ingredients ezigikuuma nga namo bateekemu 20 kati ono yali akola eddagala n'amuwa ddiiru n'amugamba nze mu mpeke ngenda teekamu eddagala 20% bino ebisigadde nteekemu 80 kitegeeza bwe bagamba mirempeke biri owone this time wonna ku mirempeke nga mukaaga kubanga ebizikola bateekamu bitono kati ate era oyo omusawo kye baawandiika kuli alowooza kyekituufu oba okitegedde kati munnange teyamanya ye n'alya ssente n'atereeza obulamu bwe bukeera enkya ng'alwadde ye kennyini ng'era bamulagira eri eddagala agenda olaba afa n'abuuza omusawo eddagala terikola kiki n'amugamba alikola naye simanyi kiriwo luvannyuma nnyo n'azuula nti lyeriri eddagala ddiiru gye yakola kati eriyo ekintu nga kijja kumala kikulye oluvannyuma kati bano abali mu kkuba music w'amakulu bugenda kukyanga amwetaaga mwana wange ng'ayonoonese nga naye music ono gwe yateekamu abeeko bayamba ate yayonoonye eki abaana be awe nkubuuliza band music akyaliwo band music tasobola kuvaawo anti Uganda ekitusumbuye nali ennaku zino mbadde nali nina omuzungu gwenjogera naye nga njagala batandika otwala music wange ne baŋŋamba obuzibu bwe tufunye ne Uganda temulina identity kati tubanoonyeza akatale tetukalaba ogenda owulira ng'omujamaika owulira ng'omunigeria owulira ng'omunaggana temulina identity tetunoonya akatale kyova olaba music waffe tatunda bweru kuba tetulina we batutunda tetulina we tugwa omanyi mu supermarket olinawo wogamba kati wano waliwo bya plastic wano waliwo bya bbumba kati abannayuganda tetulina masamwe baba batuteera music waffe kyekisumbu wanze bulijjo era ekyekibuuzo bangi nnyo ne media ekyebuuzo omuzungu yakiŋŋamba direct naŋŋamba music wo mulungi naye amasa gatubuze mwe tumussa olumu lwa mu Jamaica olulala lwa mu Senegal olulala lwa muki kati tutunoonya we tukuteeka omuntu agambe bwe mpanjagala kino ngenda wano oba okitegedde kati gwe product gyokola terina linnya olidde soda omugaseemu ekirungo kya bbiya ekyawalagi ekyaki akosike bayitanga akabeero kati oba olanga akalanga oba olanga ki kati kyekitusumbuwa mu music we Uganda naye nga band music akyaliwo kati music identity yaffe wano esooka eri kadongo kamu eddako eri band
ezo style teri nsindala ezikuba ekyandibadde ng'ekyokusatu style yali ezze bagiyita backsiraga kuba backs kigambo bakijjamu backsimba then ne bagattamu ne karaga ekyo kiba kitukuuma okuba nti kyaffe kuba eŋŋoma eŋŋanda yaffe ya wano naffe tusobola okukola ekintu abalala ne bakikoppa naye ffe tulowooza ebyaffe si bituufu tetwekkiririzaamu ekyo simanyi yakitusigamu fe omuntu olumugamba kino kye Uganda kiba kitegeeza kibi oba okitegedde gwe gamba omuntu nti eno microphone bagikolera Uganda obwongo bwe nga bumugamba mbi oba okitegedde nga naye so n'omuntu omugamba ono muyimbi we Uganda obwongo bwe bumugamba bavuma ekigambo ffe batuyita bayimbi abaliroko kyasooka ne kinyiiza ne ngenda nenkola research ku kigambo loko omanyi kyekitegeeza abantu loko mu kifo kyo niyo local area mu area yo kati kibi ky'okugamba nti ndi weema kindye ng'ate mwobeera nga kikuyombya ng'oli agambye gwe munnamakindye nga gy'osula n'ogamba kyommanyiira kibi kati bwe bakugamba oli weema kindye mbunga kibi ng'ate gy'obeera kati nze ndi muyimbi aliroko oba nyimbira baawano okitegedde kati gw'oŋŋamba otya mbu njagala mbe wakabi America ng'e Uganda teri yanjagala mba nnimba kati nze ndiroko ekyo wakikkiriza nakikiriza nnyo kati nga gwogenza okola research ono n'otegeera ebintu bino otegedde twetaaga identity otegedde music waffe ekiyinza twa identifyinga katwasazeewo odde mu kadongo kamu n'erinnyo likyuse weetuumire ddala Ntege wa Isaac Ntege nejjusa olunaku lwe natemaatema erinnya lyange ng'obuvubuka bukyampaga neŋŋamba nze Izon kinyamba nti najijja mu mannya gange Isaac Ntege ngenzo kizuula lwaki nti bukyenkya nga nvudde mu nsi nga nethimithi nakuyamba we nakuyambira tewalina ki sente okitegedde kati wagaggawala wakola kampuni omwana wange ajja anoonya omulimu akugamba nze Abigeero taatawo yaani Yentege kumbe sente ezakozesa ne kampuni eyo wategeka Ntege ofuna ekivvulu ne ku lw'okuba erinnya Ntege tolimanyi gw'omanya Izoniti kyova omma muwala wange omulimu ng'ate kumbe gw'onoonya ogamba Izon nti oyo yannyamba naye mkoze nti omuyamba wakiri ndiyamba omwana we kati omwana kyava ajja n'otamuwa mulimi kuba tokitegedde nti mwana wa Ntege kati kyobola ntandise okupromotinga amanya gange amatuufu kino kijira ku myaka ngeme kwa kijira mu time kye ya career yo tuyinza otabera ebo kwogera myaka kubanga olabikanga abakazi bagijita sweet 16 18 alayinza ogamba Izon kito mwena kuzwa ekigambo kyamula nze ndi kito sitya kumpita mukulu n'ebigambo byenjogera golaba byakyana kito ati munna kyebankubuuza ebintu bino sisubiramu nno omuntu nga Butida omuntu nga Alien Skin n'abasigadde kyali wange Tom Device okubanga bakola ki nga babitegeera essaawa zino byeyogera naye twebuuzeemu gwe bino bitegedde ku bbanga ki okutegera muno kati n'okukyusa ne bampita amannya gange amatuufu mbitegedde nga ndandise ofuna nno ekirowoozo eky'okwesimbawo nalaba bakyali bange abamu nga amanyikiddwa nnyo erinnya kati ku kipande nga teririiko nga bagamba si ono waffe gwe tumanyi ne kimumisa akalulu ne kalulu ne kamukuba lwakuba nti tebamanyi nti Ntege ye Izoniti kati ntandise olaba ebintu ebyo omanyi tulina okukula is a reality ne bw'okugaana okitegedde tosobola kubanga odda buto kati bino ebintu bya kikulu kuba kati Izon kyenfuuse kyekyo kati nina okubala ebintu ebimu nga binayambako ne kuba Ntege abajja so olinga agamba muno kati yagala kudduka mu muziki odde mbyabufuzi oba eri just otunulayo naye nga obwo planninga byonna nja bikola bagamba akwasa ebbiri tabojjera oyagala kwasa ssatu Alutaya tayimba ali mu parliament ekituufu Bobi Wine tayimba baamugaana okuddamu okuyimba naye nga tafulumya nnyimba afulumya olw'olumu n'olw'olumu nze nabeera president nja kuba president ng'ate nnyimba nfulumya ojja kuba ne ka studio akakewaka
So yatogereko ku nada music ono mpyaze naye akuba muko kutochi neneisa y'abayimbi bana abato abazze nkimanyi obiwulira obiraba eyo mawulire na bikyonana okyogerako kinga gwomu ku bayimbi abaddewo for some time ng'atoyiseeko naye eyo stage eyo ebintu ebimu case in point nyatogere kwa Alien Skin neneisa because buli omu right now gwayogerako nze nanyumira eri gyayogera alina reasoning capacity y'entuufu just lwakuba nti ebintu ebimu olaba bibaawo temukitwala nga for granted nti kiriwo kyokka okitegedde ebiseera ebisinga ebintu ebisinga abaayo ababikumamu omuliro emabega tuli mu nsi nalina mukwano gwange omu oli naŋŋamba oyo bwakusongeranga eri tunula eno gyatasonze wabaayo kyakwese awo kutegeera kyogamba kati ebintu ebimu waliwo ekiri mu kutundibwa mu byo ng'ate abakirimu banene kuba ekintu oyo no liriko maturity mungi mukonya atubitemete mabagizi bange n'abalabi bange basobola bitegeera anti kati kankubuulire otunda pipe ninga munda mu pipe mulimu enjaga ate ng'enjaga abagiyisaamu oli n'agamba yi pipe nga ya bbeeyi nnyo tumanyi pipe erina kuba ku mitwalo 5 nga bali bagamba yakakadde nga bakulaga bazigula zigenda kumbe waliwo ekirala ekirimu kati wandibaawo project ezimu saagala zibuusa abantu ziyinza okundeetera obuzibu wandibaawo ki sikumanyi nga onotukubirayo akayimba mwogenda obiteeka oba nkole luyimba lubuusa abantu kwanzijukira omuyimbi gwenjagala ennyo Paul Kafeero yayimba Kampala mu kkooti buli kikula kya muntu ebizibu nabiteeka omwo ati twegendereze nnyo nze kyeŋŋenda obbagamba ku bayimbi bana bapya abazadde mubuulirire abaana bammwe omanyi nina koosi gye nali nsoma yali ya counseling ne banjigiriza kye bayita ka topic ndowooza kaali media literacy kati ne bakuwa ekyokulabirako ne bagamba nti basobola okunkwata video nga ndi mu Range Rover okitegedde kati omuzadde olina okusomesa omwana wo nti ekyo kyolaba si kyali oyo oba okitegedde oba kyolabye si bwe kiri olinga agamba Alien Skin si muyimbi engeri gyokyogeramu kiyite kati bino ebintu kuba bwe tunadda ku kyono kati nze ŋŋenda kiwa abazadde tuye engeri gye tugayidinga abaana baffe kubanga ebintu ebimu kati bye tulaba nga bwe biri kati ŋŋenda kuwa ekyokulabirako ekiri open nze ku social media okwo ndaba abawala bangi nga mbamanyi mu reality nga naye scrollinga bwoti okuva ku post gye yasooka okussaayo paka kwesembayo nga tabeerangako mu bulamu bubi nga naye n'engoye za positi nga tekuli lulwe n'olu nga talina waasula nga naye bifaananyi bye mulimu ng'ali mu Serena ng'ali mu nyumba ez'akabi ng'ali mu nyonya kiri nga bwazinalaga talina bizibu n'eki bu video bwe bonna bwa posting akulaga ennaku teriiwo nga naye bwodda mu reality n'omukubira kakugamba nsindikiraayo 2 2 weziti afuna amazzi ne chapati kati olina okusomesa omwana wo nti kyolabye era bajja ne bannaabwe embyalo namugamba gwe Jeni tuli eno twatereera nanyirira jangu n'akujja mu kyalo kumbe akuyita naye talina waasula ne wolaba posts za postinga nga zikujja mu kyalo ojjotereza obulamu n'otunda n'embiziyo gy'owadde olunda omusiri gwa lumonde gw'obadde olima n'oguleka mu kyalo ogenda otuuka eno ng'akugamba nno kati tusula n'oyo ye mukwano gwange tikati okola waha yambala kampi tugende ffe tubeera mu kunyumirwa ate kati omugamba kimunyumirwa ate kinya olina okwambala obupi okindula bwa bulamu bwe bakuteekamu ngaga ate kati byaki olina okwetega okindulaba nga bakulimba
bino byonna byogera lwakuba music mwe temukyalina music temukyalina hit songs ebyogera kuba muna abaana baleseeko eggaali babaleseeko omuliro anti kati ekyo osobola kigamba atalina music naye nze omu ku bayimbi abafuluma mu lockdown n'ennyimba ezimanyikiddwa okugeza kakeya kuba mu nsonga mulimu obutebe obweru abayimbi mubajjukirawo abayimbira abazungu nze gwe nakoleramu nenfuna abantu era bannamawulire mwajja bangi nga muzze kukwata abazungu nemba disappointinga temwalaba bazungu kati ne tuyingira lockdown emyaka egi nenvaayo n'oluyimba kakeya nenvaayo n'oluyimba olusinga kati mu ssimu z'abantu mu byaliyali tomanyi bino ebintu agamba mbu w'amaanyi si yaaba birimu anti bya showbiz byakwesudiya anti okwesudiya kubaawo ne reality ekolaki kati tuli ku reality luli mu ssimu z'abantu olulimba abantu lwe beeyagalidde nga tebabakase oba kitegedde oluyimba abantu lwe batabagambye musabe oluyimba lwono omanyi kati tulina ne pulogulaamu ku TV nga pulezenta asooka n'akubuliifinga ennyimba z'onaasaba kati bw'oba osaba tugenda saba gundi ne gundi ne gundi naye abantu okimuli ku mutima genda bagamba nakaizo nti singa si mukama nga tebakamugambye olimba ennyimba ze batagamba abantu kusaba izo nti lwenkusinkana ekinyumira mu Uganda kyebava bagiyita omanyi lwaki Uganda bagiyita Pearl of Africa kubanga tulina emiti ebibira lwaki bagiyita Pearl of Africa ebizibu ebitasoboka mu ebisobokera maama Uganda ani ali mutaasa kati Uganda omanyi lwaki ebitasoboka bisoboka nti atayimba aba w'amaanyi osinga ayimba omukiki guno omupya oguzze ogwa music n'abaana n'enneeyisa yaabwe nga bwezze osuubira kugenda kusobola okubeerawo mu ebbanga lye mubaddewo mu music industry katusabe esaala yetaagamu esaala mwenga tebabasabira obanyi nali mmanyi ebigambo by'abantu waliwo omuyimbi yajja saaga amwogera ajja kunyiigira n'aba w'amaanyi nnyonnyonnyonnyo kati ng'abantu bonna bamwogerera bubi neŋŋamba naye bagamba ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye kandi abo boolugero olwo lutuufu ku bantu si lutuufu olwo olugero ebikolimo by'enkoko byatta kamunye kolo kamunye yawanukayo waggulu n'egwa wenjogerera yafa so ne bano ne guno omugigi omupya ze tenjagala babeerewo nnyo kwabe bataabeewo bagenda ekitiibwa kyaffe kijja kufa nnyo kuba kati ndaba kati nfunye respect nene nnyo okuva lwe bajja okusinga ate oli nga tebaliiwo aizo nti omwaka guno gudduse njagala okubawo amagezi nga tetunnabavaako abo naddala guno omujja omupya oguze kwa nkulaba olina contact n'abamu ku bo abamu toyagala beesembezo aye kanoza nga wagambye abalala project naye kaye bano booli in contact with soko bawe obubaka bajje tubawandiikire music kuba abamu mbalaba nga ideas bazirina za kabi nye pressure nemuteesa oluyimba nga olaba lwandibadde lwakabi singa luli well written oba singa yayise nga Izon namugamba wano tutereezeemu ki okitegedde okugeza nina chali wange wano ku studio tukolera record era yaŋŋamba njagala ebigambo nga byetondera maama mu ddakiika nga 3 nali maze omuwa chorus akayimba akakaalina akamami nsonyiwa nga tekina kye kyamukostinga kuŋŋamba kuneebuuzaako kati tebatutya bamanyi balina fiya nti ffe abamanyi ennyo okuwandiika tuli bazibu oba tunaabasaba ssente nnyingi balwayita gye tuli eyo nga bamu nsobola okwagala olwa identity yo kati ngaali enskin mwagala engeri gyaddamu ebibuuzo engeri gyayika attitude ye biki okitegedde oyo mwagala nnyo so nga yazze osomuwandikirayo akayimba nnyo era akonoonyeeko gonna wajjira
ne bwangamba nze abamunoonya njagala oyagala kweyunga kukiri kye wagambye saagala aveewo buvi mangu kyekinnuma njagala abeerewo kyekyokuva buvi mangu kisoboka oba tekisoboka anti kati olaba ebintu ebisesa teriyo ka video osobola kulaba nga kasesa leero ku makya olweggulo n'enkya n'okaddamu nga kakusesa busesa kano kabakulu bokka bebasobola otegeera ensonga zino zetulimu kubanga zirimu bakirimaanyi bangi nnyo. Omwaka guno 2023 gutandikise na sipiidi mpanvu nnyo naddala mu bintu by'amasanyu newaffe okuyimba endongo z'abamu zisaze ez'abamu zikoze gavumenti evuddeyo nedduukira nereeta emisolo ku bayimbi naye kati nga ggwe omuntu omwaka guno nkimanyi olina package nnene nnyo abamu baabali babrandinga nga bayimbi ba byalo timamukuba kyalo ku kyalo Izon nti osomunonye Kampala okumala emyezi 6 nga tomulabako kino kikyali valid era guno omwaka kikyoyina mu store eri abawagizi guno omwaka ninayo concert nina oluyimba olw'amaanyi baluyita omukyalo omukozi oba single mother nina waka mungi nnyo ngenda yimba nnyo ngenda balago manyi balina endowooza egamba nti fe abafulumya ennyimba z'amakulu tufulumya kamu just ensonga etukozesa ekyo nti oluyimba lwo olina odduwa abantu engeri gye baba ennyimba zaffe bazivuunula buli lunaku notagamba kino nali sitegedde kyekitegeeza kafeero yayimba ekigambo n'agamba omukono gw'ensuwa yange mwentadde otuzo otutono kalamata wejjanga mono sonsekanga olwendo ekyo ekigambo nkitegedde enkuze nyate nga ne mbuto nali nkiwulira kitegeeranga soko ninza okuba naye n'abafanagananga nze kitegeeza ki nti I invested in you buli kyonyambe nti nenkalamata bwejjanga bwe ndifuna enkalamata mwendisonseko olwendo lwerusena amazzi mu nsuwa okitegedde kati kyovula ennyimba zaffe tulina ziwa time antu baziwulire kubanga engeri gye gutaba nti mwenge gugenda kuvaako kati tulina kiwa obudde kyovula ennyimba sitera nnyo zifuutika nze but this time kulwokuba ndaba nina nnyingi lokoddagu ninamala mpandiika nnyimba ngenda zita era abazaagala ngenda kusaba bannayuganda bagende nnyo ku YouTube channel zaffe okitegedde kakubanze music ngenda muteekayo ngenda mukola nteekeyo album namba eya music alina amakulu okitegedde buli awulira nti nkuze njagala kubinga sambulamu ku music ati alina sense genda ku YouTube yange subscribing olabe music kosa tene gitwogerako gwojetegekedde nga gwe oba olina abakuyambyeko era yegena kubeera wodi era eri ku mulamu waki concert ngenda gituma omukyalo omukozi singa si mukama nali njagala kola Freedom City naye China issues sina confirminga final venue a main venue esooka ningegera bwena giconfirminga ngenda kulangira but I have to work this year kulwokuba nina good content abakolagana nange bajja kujja abagala ebirungi bakyali abatuwagira abayimbi abagamba Izon nti oyo muyimbi wa ddala bagenda kujja bakolagane nange kambuzemuko edda abayimbi abasinga ddala bayimbi ba bandi byali nnyo kukulwanira abakyala eddogo n'ebintu ebito nina kuzino kibadde nnyo ku respect ndowooza n'akasente what is your take ku respect ne disrespect eriwo between abayimbi abato n'abayimbi abakulu era ensonga lwaki abayimbi bano abato bagamba nnyo muno tebalina amalala tebalina mpisa anti kati abayimbi abayimba ebyamakulu we baafuna ku kasente ne balirakisinga ne bawa gaapu bano ne balowooza bakabi bwakabi oba okitegedde kati gwe bwolekera awo samba nga gwe Ronaldo bano abazze nga bebateeba goolo nga balowooza gwe oweddemu oba okitegedde kati n'otandika n'okuvoola oba okitegeera nga ne oli just
atutte obutuuzi oba career ndala oba ki okitegeera kati nga ngenda kuwa era abasinga obalaba batandika into other business kati nga concentration gye bawanga music luli si gye balina kati yono n'alowooza nti ndi wakabi empologoma bwe yeebaka n'ogizannyirako tekitegeeza mbu tekyali empologoma emala ezuukukira kale nga tumaliriza obaka obusembayo eri bafan n'abantu abakwagala ennyo n'akayimba wowe okukasanga naddala akabamaama akayimba ku digital stores zonna gye kali ngenda kuta music olumu abasinga bajja kumujja ku YouTube channel zaffe Uganda tukule kati ensi egenze digital okitegedde kati music takyali nnyo mu libraries na tape na biki woba oyagala Izon genda ku YouTube channel ye kwotegerera ekipya kyonna yengeri yokka gye mulina otuwagira n'ekirala osanga munna Uganda naliko n'omuntu omu mu mmotoka yange kano kasitole kankunyumize nkoze katuni kange kapya mutadde mu mmotoka kati nga naye atadde ate owuwe mu headsets kati ngambo wange ayi kanzitanjagala ayagala bayimbi bali abalala n'ekyo nakyo kikkirizibwa kati endolaba kinkutteko nnyo ne mugamba oluyimba wandikozeyo comment nangamba I don't listen to local music kati ne muganda ate emmotoka mwenkutwalira local music yamugula kampakinga oveemu wafuna ufunye ntondo kamera umezi kasajja ku mutima andi kati tugeze olina omukazi nagamba nze nno saagala bannamawulire kyokka ate nga gwe gwalina kati gwe omulemerako bwenkya bwayenda gwe aba wakola ensobi kuba aba yagambirawo ati first time tayagala bannamawulire gwe ate oli bunnamawulire omwesibyemu kati onagambye tayagala local music sisobola kukyuka ekyo kyendi okitegedde kati mu Uganda mwe muli abantu nga bannayuganda nga naye b'Amerika nga bannayuganda naye nga banigeria nga naye ate ne bw'omukwatira maapu n'omugamba Nigeria eri watamanyi nawe eri oba n'omugamba spelling ekigamba America nga tamanyi kisiperinga nga naye ate asiiba ku music waabwe kale ebigambo akakopperezo tulina akakopperezo e Uganda twagala nnyo okwefuula kye tutali nze era bwe ngenze nkula ntegedde ekintu kimu nti okukkiriza kyoli kikulu nnyo kuba bwota ekitusumbwa e Uganda byonna ebizu bye tufuna butakkiriza bye tuli olina osooka okukkiriza nze omanyi kwe kyava nnyimbe nasooka neneebuuza nalina omulimu gwenkola neneebuuza guno omulimu nga tegumpa kyenjagala kati neneebuuza onaafunayo omulala nga tewali neneebuuza ye bw'oba onaafuna omulala onaawaayo kibagukuwe wasoma nga saasoma neŋŋamba kati awo ekiddako ziba ssente ozirina sizirina nga neegamba ebituufu byendi kati neneegamba ekirala famire yo olina connection bana connectinga ngera bwe nayimba muzinga si mukama nga connection sikola ki sizirina kati nebuuza ng'ekibuuzo ekiri mu Bible Katonda yabuuza Moses kikyolina n'agamba muggo kati naye nenegaana ninawo kana akatone k'okuyimba kati nempulira omwoyo nga ŋŋamba kati kakozese nga bw'osobola okitegedde niye osanga kankuwa ekyokulabirako osanga omuwala akoppye agenze mu kiraabu n'asanga yayambadde akampya nnyo n'akakoppa avudde makindi ajja bwayise kumba oli ye yavudde munyonyo mu mmotoka empewo tegenda mufuwa nga ddayo oba okitegedde kati omusanga ku makyali ku booda abantu bamukira endulu uyo kye yakopye kyabagagga ye munaku eri ebintu ng'olina obbireka n'okkiriza nti ekyo si kyange si kiri
funa bulungi oba okitegedde kati kyensaba bannayuganda bakkirize ekisooka nti tuli bannayuganda kino kyekyaffe tetuli banigeria tetuli baki tekalica yaffe tugikkirize ekyo kyengendo osaba bannayuganda n'abayimbi baffe tubawagire n'ebintu ebyaffe ebyawano twagale ensi yaffe twagale ebigivaamu n'ebigirimu kyova olaba tulemeddwa ogidunula kuba naffe tetujagala kale bwatu babadde Izon T Facebook bakufollowing okoyisa Izon T oba wagakyusiza Izon T music wona Izon T nze kamu Uganda kubera erinnya Saalikopa IZON space T Izon T yeah Chiwede tujja kwatongera omweyongeza ng'ate amaze okuba nga agenda mu bidiyo okuba nga akola ki nga ajjayo empapula n'okuba nga yeesimbaho ng'atekinga career endala ndoze emboozi mukitegedde bulungi nnyo so tujja kwatongera okuba nga tumufollowing up concert gyeri akayimba mukanoonyeeko ate tubeere nga twongera okuba nga tuwagira ebintu ebyaffe ebya wano nze Shadik Smith nga bulijjo wano katwogere nkoze ne Bilbao ku kamera waliyo ekigambo ekikusiiwa kyagala okulekera bannayuganda oba byonna tubyogedde akansiiwa akatalekeka kiriza kyoli Mukama atakumira mpeera bakatukumire mweraba